Captain Francis Babu agamba nti kkooti enkulu Mpigi gye buvuddeko yasingisa abantu bano okuli Frederick Semakula kati omugenzi ne Robert Serunjogi bazzukulu b'omugenzi Sebugulu Severini eyali nannyini ttaka n'ali wa mutabani we omugenzi George Nelson lusalidde ogw'okusaalimbira ku ttaka lya Babu ne basalira ekibonerezo kya myezi 2 mu kkomera e Kitalya era ne balagira n'okulyamukako kyokka ne bayisa olugaayo mu nsala eno ne basigala ku ttaka n'eryanyi nga tebakkiriza Babu kubaako kyakolerako n'okumukolako effujo. Ekifuba kibakozesa mu Uganda okutwala amataka g'abantu nga babali kakati nawulidde nti bagenda kuleeta wano ettaka balisende lyonna basenda ettaka si lyabwe owulidde era bakimanyi naye baagala kukozesa maanyi. Kino kye kisinza okuwaliriza Babu nga yeebuuza ekyokukola abantu okutuuka n'okuziimuula ekiragiro kya kkooti. Bavoola ekkooti bavoola nannyini ttaka bakozesa amaanyi agatali ga bulijjo. Babu gwe tusanze ku ttaka lye eritudde ku mutala kanyike eriweza yiika 6 mu nnaku ey'ekitalo atulaze ebiwandiiko okubadde ensala ya kkooti emukakasa ku bwannannyini bw'ettaka lino nga wanaalaze n'ekyapa kye yafuna oluvannyuma lw'okugula ettaka lino ku Grace Nabukalu muwala w'omugenzi Nelson lusalidde nannyini ttaka eriweza square miles 4. Bino si byakukweka owulidde abakyala banguza taata waabwe yali nannyini ttaka lino owulidde mwami lusalidde yazaala abaana 2 abawala omu ng'alina eka 406 n'omusobyo n'omulanga alina 406. Babu mu kulaajana yeekokodde abantu bazzukulu ba Sebugulu okuli Serunjogi Robert abeeko baana n'abeeyita abanene mu gavumenti ne batagoberera amateeka ne bakozesa eryanyi okunyaga ettaka eryabawejjere nga batuuse n'okwagala okumubbako ettaka lye yagula okumuyamba mu bukadde n'abaana be. Tebali mu kutwala ettaka ly'abantu. Omu akola mu Government Auditor General's Office, omulala akola mu Petroleum Authority, bali mu government. Waliwo abali emabega sibamanyi bulungi naye balina abali emabega ab'amaanyi. Babu agamba nti abasajja basaalimbira ku ttaka lye ne basimbako emiti gya payini gye bagaanye okuggyako nga bw'agezaako okugijjako bamutwala kaguddeyo. Alaajanidde bekikwatako mu gavumenti okuvaayo bamuyambe ku basajja abeeyita abanene abatyobola enkola ya ssemateeka. Baaliizinga ate ne baliizinga ekisinga okunnuma ne baliizinga ettaka eritali lyabwe. Kakati liizi kitegeeza nti baabawa emyaka basimbeko emiti gyabwe naye nga si kibanja. Ekyo nakyo kya bulimba. Mu ngeri emu kkooti enkulu Mpigi ezzeemu n'ensingisa abantu be bamu emisango Dr. Wako nga naye yagula ku ttaka lino kyokka Fred Semakula kati omugenzi n'abalala ne balisaalimbirako. Bapulida ba Dr. Wako okuva mu Bale and Lubega Company Advocates nga bwe babaddewo okutambuza emisango gino baliko bwe balambuludde. Keedi era lyaffe era omuzeeyi waffe John Christopher Mpalampa ye yaligula mu mwaka gwa 1992 ekyapa kye ne kifunibwa mu 1993. Okuva ne ku olwo teriyo muntu yenna abadde ali ku ttaka eryo nga yeeyita nti nannyini ng'alina ekyapa era n'olwaleero ffe abalina ekyapa. Waka ategeezezza nga bw'agenda okutandika okukolera ku ttaka lye era n'asaba abantu abaliriko okuba abakakkamu baleme kutwalira amateeka mu ngalo nga bawubisibwa abantu abeenoonyeza ebyabwe. Sijja kubaako na muntu yenna gwe ngoba okuggyako okukolagana nammwe. Buli ajja ku ttaka eryo nga oyise mu bukyamu ojja kuntuukirira tulabe engeri yonna gye tuyinza okugonjoolamu obutakkaanya obwo obuliwo. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.